Abavunaanibwa ne Brian Kirumira amanyiddwa abantu bana abavunaanibwa ne Brian Kirumira amanyiddwa ennyo nga Brian White ku musango gw'okutta awamu n'okusaddaaka omuntu bakomezeddwawo mu kkooti y'e Makindye olwaleero. Bano kuliko Nalunga Daisy muganzi wa Brian White, Saakaba Hodafin, Nakato Nava ne Nambalirwa Joyce Irene nannyini kalwaliro aka Mukyala Mabirizi Nursing Home akasangibwa mu zooni ya Kigagga ku luguudo lw'e Salaama. Bano bavunaanibwa omusango gw'okwekubaana ne Brian White ne basaddaaka Naluwama Carol muwala wa Tom Mutyaba. Wabula nga batuusiddwa mu kkooti, omuyambi wa kkooti abategeezezza ng'omulamuzi Sarah Basemera bw'ataliiwo ng'alina olukuŋŋaana lw'abalamuzi lwalimu era bw'atyo n'abalagira okudda mu kkooti eno nga 10 omwezi ogwokubiri omwaka ogujja ogwa 2026. Wabula ye Brian White taleeteddwa era olw'okuba nti omulamuzi tabaddeewo, naye waakuddizibwa mu kkooti ku lunaku lwe lumu lwe bawadde banne okuva lwe kiri nti bali ku fayiro y'omusango gwe gumu. Brian White avunaanibwa emisango 6 okuli okutta n'okusaddaaka omuntu, okutta mu butali bugenderevu, okusangibwa n'ebiragalalagala ng'enjaga, okulagajjalira omuntu n'atuuka n'okufa, okwekuba n'okuzza emisango n'okuwa amawulire ag'obulimba eri ab'ebyokwerinda ku bulamu n'enfa ya Naluwama Carol. Oluvannyuma lw'omuyambi wa kkooti okwongezaayo omusango guno, wabaddewo akavuyo mu kkooti taata w'omugenzi Naluwama Carol agambibwa okusaddaakibwa ng'ono ye Tom Mutyaba bw'ayagadde okulumba maama wa Brian White ng'amulumiriza okumukudaalira era bino okubaawo wasoose kubeerawo okuwanyisiganya bisongovu wakati w'ababiri bano. Ng'abadde mwana wo nga ffe twogerera kumama olina security ekumala kozesa omuzaalira bizibu nga atazaalangako bwekiba ekizibu bwekiri tomala gwogera tobyaki oba balooza ati ye gwe batta simuntu ate kwogera ebyekisibu akozesa amagezi ng'omuntu omukulu omulete security omumala omukazi oyo tasobola kumukudaalira bwamala okutta omuntu ate kali wali kakudaala okudaala batambuza abo singa lutabaliro lwe lwali lufa ye yaliyogedde ebyo ebyekisibu byayo. Taata w'omugenzi ne famire ye okubadde ne mukyala we obwedda beemulugunya ku maama wa Brian White nga bagamba nti bakudaalira ate nga baafiirwa muwala waabwe. omwana wange nenyama tenaggwa ku magumba ngoddawo okudaala omukazi n'alinda ku mulyango n'onvuma ayalingambye nga kitalo muzeeyi nga naye muzadde ofiirwa omwana tosula ku malaalo ng'ogenda mu lutalo okuba emundu ng'ogenda okuba omulabe nawe bamukuba essasi omubuuka ne weeyongerayo olwanyiso bwatwewerera bwayitawo bwakolimakolima ebyekidongo kyogamba eri gye batta batambwa olaba n'emboozi ogita nnyini wayo n'alabika kati oba mwatambwa naffe tulabise gamba ne kesisi tugiraba eronda mbwa ezifudde ku kkubo. Annette Nakaibaale yakusakidde eggulire lino ku KTV Amalindiri.